السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amajjuvu, omukuumi waffe, omulabirizi waffe, mutaasa waffe mu buli kimu. Tumusaba okusaasira n'emirembe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mannya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo, okutambula ne erimu y'ebyobusika nga tuli ku paati eyitibwa obusika bw'ab'eŋŋanda abalina emigabo. Ab'eŋŋanda abalina emigabo mu mmaani y'omufu n'embeera mwe bateekwa okugifunira wamu n'obujulizi obwesigamirwako mu kubawa emigabo egyo. Twatambula ne tulaba taata nga gwe twatandika naye. Singa taata w'omufu asangibwa nga yaaliwo ne tumanya emigabo gy'alina okufuna, ne tuddako ne tutunuulira jjajja w'omufu omusajja. Singa omuntu afa n'aba nga jjajjaawe omusajja asangiddwa nga yaaliwo, era naye ne tumutunuulira ne tulaba n'enjawulo wakati w'obusika bwa taata wamu n'obusika bwa jjajja mu mbeera eyo. Olwaleero insha Allah tugenda kutunula ku kye bayita obusika bwa maama w'omufu. Abaffe maama w'omufu kuba ali omu ku balina omugabo mu mmaali ye, singa kisangibwa nti waali mugabo ki gw'ateekeddwa okufuna era mbeera ki muteekeddwa okugumuweera, n'obujulizi kwe twesigamira tubulabe insha Allah. Agati mirathul laha fi lmirathi thalatha halat. Maama w'omufu alina embeera 3 mwateekwa okufunira omugabo gwe. Alhalatu lula, embeera esooka, tarithu athulutha, afuna ekimu ekyokusatu bithalathati shurutin, n'obulombolombo oba n'embeera 3 eziba zisangiddwa nga weeziri. Embeera esooka, adamu kauni lmasalati ihda al-umariyataini, kwe kubeera nti maama w'omufu embeera mwagenda okufunira omugabo gw'ekimu ekyokusatu tegusangiddwa nti bali mu mugabo bwe gumu oba basangiddwawo bombiriri nga bali bamu ku balina okufuna emigabo mu maali y'omufu ye ne bba. Kitegeeza nti maama w'omufu ne taata w'omufu, maama w'omufu okufuna omugabo gw'ekimu ekyokusatu alina okubeera nga mu mugabo ogwo tebali kyekimu naani ne bba nga bye bamu ku bagenda okusikira omugabo. Kitegeeza nti mutabani waabwe oba muwala waabwe ateekeddwa okuba nga mu masala ago temulimu omu ku bafumbo. Kyekitegeeza kubanga omu ku bafumbo bw'abeerawo ate nga ne taata w'omufu ne maama w'omufu bonna weebali, kiba kitegeeza nti maama alina omugabo gw'agenda okufuna. So kitegeeza nti omugabo gwa thuluthu maama alina agufuna mu bujjuvu nga teyeegasse na bba era nga tewaliiwo omu ku bafumbo ababiri ku sayidi y'omufu. Omu ku bafu ababiri, amakulu amasala gano gabeeramu abafumbo, omu ku bafumbo either mukyala ng'omwami yafudde oba omwami ng'omukyala yafudde. So nga ate ku sayidi y'omufu maama we ne taata we babeera weebali, kye bayita masalatu al-umariyataini, amasala aga Umaru abiri ag'emirundi ebiri. Akalombolombo ak'okubiri oba embeera ey'okubiri maama mwafunira ekimu ekyokusatu, adamu wujudi far'i lwarithi mutlaqan dhakaran kana au untha wa in nazala. Wateekeddwa okubeera nti omufu taleseewo mwana yenna oba muzzukulu mu bazzukulu b'abaana be abalenzi nga talinaawo mwana yenna gw'aleseewo, kuba singa kisangibwa nti alisigaddewo omwana yenna, olwo maama aba tajja kufuna kimu kyakusatu kuba omwana oyo oba omuzzukulu aba ajja kudda mu kifo ekyo. Muzzukulu ajja kudda mu kifo ky'omwana, so ate omwana ajja kuba aziyiza maama okuba nti afuna omugabo ogwo gw'ekimu ekyokusatu, olwo aba ajja kukendeera ku mugabo.
nolwekyo maama ateekeddwa okuba nga kikakasibwa nti tewaliiwo mwana mufu yenna, mufu alese mwana yenna. Omufu ateekeddwa okuba nga taleseewo mwana yenna oba omuzzukulu yenna. Olwo nno kitegeeza nti maama ateekwa okufuna ekimu ekyokusatu. Akalombolombo akookusatu, adamu wujudi ljam'i min al ikhwa اثنان فأكثر سواء كانوا ذكرا أو إناثا أو مختلطين وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وسواء كانوا وارثين أم محجوبين حجب أشخاص. nti maama okufuna omugabo gw'ekimu ekyokusatu tewateekeddwa kubaawo baaluganda basukka ku omu. Kitegeeza nga okubanga babiri onookudda waggulu, oba abalenzi n'abawala, oba nga bombiriri weebali waliwo abalenzi abalenzi bokka oba abawala bokka, obanga waliwo abalenzi n'abawala. Si nsonga abalenzi abo n'abawala oba abooluganda abo bagatta maama ne taata n'omufu, oba baawula maama nga taata wanjawulo, oba nga bagatta maama nga taata waabwe wanjawulo. So mu mbeera efaanako bwetyo maama ateekeddwa okufuna ekyo ekimu ekyokubiri oba ekimu ekyokusatu ng'abantu abo tewaliwo baluganda bangi ku sayidi eyo. Si nsonga abasika abo at the moment babeera basika, kitegeeza waliwo abamu abasobola abaluganda mu maama ne taata baziyiza abooluganda mu taata. Kitegeeza nti bonna basanga nga weebali, era kitegeeza nti olwo maama tazirina kufuna kimu kyakusatu, wabula aba agenda kukka ku mugabo Allah gwe yamuwa agende mu kimu ekyomukaaga. Olwo nno bwe bulombolombo obwo busatu bwe tutunuulidde maama mwafunira ekimu ekyokusatu. Mugumu ku mugabo gwafuna, omugabo gw'ekimu ekyokusatu tugambye galina okuba oba engabanya tugenda okugabanya, wateekeddwa okuba nga omufu eyafudde nga temuli mufumbo, nga teyabadde mufumbo, maama okufuna ekimu ekyokusatu. Kuba bw'abeera mufumbo nga omu ku bafumbo either muwala nga yafiiriddwa bba oba nga oba omusajja eyafiiriddwa mukyala we, ate nga ku sayidi y'omufu waliyo abakadde ababiri, olwo kitegeeza maama tajja kufuna kimu kyakusatu mu bujjuvu bwakyo. Akalombolombo akookubiri, wateekeddwa okuba nga omufu taleseewo mwana yenna oba omuzzukulu w'omwana we, omwana w'omwana we. Ekyokusatu, wateekeddwa okuba nga tewaliiwo baaluganda basukka ku omu mu abo abooluganda abateekeddwa okumusikira oba abatalina kumusikira nga baziyizibwa abamu ku bo. Kitegeeza nti maama okufuna ekimu ekyokusatu, owooluganda alina okuba nga aliwo omu oba nga tewali. So mu mbeera efaanako bwetyo obwe bulombolombo maama obumuweesa ekimu ekyokusatu. Embeera ey'okubiri, alhalatu thaniya, embeera ey'okubiri, omugabo gw'okubiri maama gwafuna assudusu. Maama afuna omugabo ogwokusatu ogw'ekimu ekyomukaaga, gwe mugabo gw'okubiri, bisharutin wahidin, naye nga guliko akalombolombo akateekeddwa okutuukirizibwa. Wahuwa wujudu faru lwarithi, kwe kuba nti waliwo omwana omufu gw'aba alese, dhakaran kaana au untha, mulenzi oba muwala, wa innazala, n'okukka wansi, kitegeeza abazzukulu, mu bazzukulu ku sayidi y'omwana omulenzi. Au wujudu ljam'i min al ikhwa au al akhawati min ayi ljihatin kaanu, oba ne wajja wasangibwa nga waliwo abooluganda lw'omufu ku sayidi zonna, oba ku maama oba ku taata oba ku obaluganda maama ne taata. Olwo nno kitegeeza olwo maama aba agenda kufuna kimu kya mukaaga. Waddaliilu ala hataini lhalataini, obujulizi ku nsonga y'embeera ezebbiri zetunuulidde, qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu, taata w'omufu ne maama w'omufu bakadde baabo bombiriri, buli omu ateekeddwa kufuna kimu kya mukaaga mu maali y'omufu mu ebyo by'aba alese. Inkaana lahu walad, bw'abanga omufu alese omwana. Naye fa in lam yakun lahu waladun, bw'abanga omufu talese mwana, wawarithahu abawaahu, bakadde be babiri maama ne taata ne bamusikira, fali ummihi thuluthu, olwo maama we alina kufuna kimu kyakusatu. Kiri kye twalabye ekyakulembedde. Fa in kaana lahu ikhwatun, bw'abanga alina abooluganda, omufu ng'afudde naye ng'alina abooluganda, olwo taata aba taliiwo, kuba taata bw'abeerawo abooluganda tebajja. Fali ummihi sudusu, olwo maama mumuwe kimu kya mukaaga olw'abooluganda okubaawo. Kye tunuulidde ekyo, aya 11 surati Nisa.
omugabo ogwokusatu maama gwafuna nga bwe gusembayo tarithul ummu thuluthul baaqi, maama afuna ekimu ekyokusatu ekiba kisigadde. Emigabo gino twatandise n'ekimu ekyokusatu ekitaliko kwakkuluzo, kati ate waliwo kibayita thuluthul baaqi, ekimu ekyokusatu ekiba kisigalidde, tujja kinnyonnyola. Agambye ba'da nasibi ahadi zawjaini, singa kisangibwa nga amasala galimu omu ku bafumbo ababiri, olwo kiba kitegeeza maama batagenda kufuna kimu kyakusatu, engeri gy'abazze ne taata aba agenda kufuna ekimu ekyokusatu ekiba kisigaddewo fil mas'alataini al amariyataini, mu mas'ala ga Umaru abiri ge yaleeta, oba engabanya ya Umaru gye yalamula ku mulembe gwe, liqadai Umaru bni al-Khattabi radiyallahu anhu bidhalika ala mashhadi wa ilmin min as-sahaba, mu kaseera ako nga waaliwo abamanyi bangi mu basahaba ate nga bonna baaliwo mu kaseera ako. Walam yukhalifuhu ahadun minhum, naye tewali n'omu yavaayo kola ki kuwakanya. Katugeze kye bayita thuluthul baaqi, kankuwa example nadde nagibakuberako dda, kye bayita thuluthul baaqi. Taata ne maama b'omufu singa bajja ng'omufu afudde either muwala oba mulenzi, twabwire nti katugambe nti kale omufu afudde muwala waabwe n'abanga alese bba aba mu mbeera eyo bba waabwe oba tebalese mwana, bba waabwe oba bba w'omwana waabwe alina okufuna kimu kyakubiri ku mali ya mukyala we. Olwo kitegeeza ekiba kisigaddewo kiba kigenda kugabanyizibwa ku maama ne taata bombiriri. Naye jjukira maama Allah tabarakahu wa taala omugabo gwe yagwogera mu aya n'agamba nti bwe banga maama ne taata bebagenda okusikira omugenzi fali ummihi thuluthu, maama alina kufuna kimu kyakumeka, kimu kyakusatu. Kakati tugeze tulina emicungwa 6. Emicungwa gino 6 manyinza engereza nnyo ku micungwa. Emicungwa gino 6 maama ne taata ne bba wa muwala waabwe be balina okugigabana, olwo tugabe katugezeza nti emaali yaabwe. Omugabo Allah gwe yawa bba w'omukyala bba w'omugenzi gwa haafu ya maali nga tebaliseewo mwana. Olwo kitegeeza nga tebalise mwana kitegeeza tamuzaddeemu n'omukyala talina gye yazaala walala, talinaayo mwana yenna mu nsi. Olwo baawe agenda kufuna emicungwa 3 ye haafu y'omukaaga. Then maama kimu kyakusatu. Maama kimu kyakusatu mu mbeera ziri 2, either okugamba nti kimu kya 6 tuggyeko 3 ne tuziwooli ne tusigazaawo 3 ne tuzigabanya, ne tugamba nti ekimu ekyokusatu kya maama ku ekyo ekiba kisigalidde aba agenda kufunako emu, 2 zigende ewa taata bwe kibeera. Saate bwe tuba tugambye nti tuddemu tugabanyize ku guli omugabo, katugambe kimu kyakusatu kya 6 ziba mmeka? Ziba 2. Olwo maama aba agenda kufuna 2, naye jjukira etteeka wali litugamba nti lidhakari mithlu hadhil unthayaini, omukyala bwajja n'omusajja, omusajja aba alina okudabulinga omukyala. Olwo kitegeeza bwe tugamba nti maama tumuwa ekimu ekyokusatu mu kaseera ako aba agenda kusinga ku taata, kuba wagenda kusigalawo emu gye tugenda okuwa taata. Olwo maama aba adabulinze taata mu kutuukiriza etteeka kye tuva tukyusa ne tugamba nti eneemu eyalibadde eya taata esigadde gye tugenda okufuula thuluthul baaqi, ekimu ekyokusatu kiba kisigaddewo, kuba bwe ziba 3 nga zisigaddewo kiba kitegeeza maama tumuwaako ekimu ekyokusatu, tuba tuggyako emu, enemu ne tugikyusa ne tugiwa maama, zino 2 ezaalibadde ewa maama ne tuzizza waggulu ewa taata. Olw'okugoberera etteeka lya Qur'ani lidhakari mithlu hadhil unthayaini, kyekyo kye badde bategeeza. So amasala ago oba engabanya ey'emirundi 2 ebaamu abakadde n'omu ku bafumbo, amasala ago gatandikira ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu awamu n'okubaawo kw'abasahaba ne Zaid bun Thabiti, oyo gwe tumanyi obulungi nabbi gwe yakakasaako nti yali asinga okuba amanya faraid, nga ne basahaba abasinga obungi bamwebuuzaako mu kaseera ako yaliwo. N'agamba nti wasummiyaani bilgharrawaini, era gayitibwa amasala ge bayita gayina amannya ag'enjawulo. Mas'alatul umariyataini gayitibwa mas'ala ga Umaru ag'emirundi 2, oba ne gayitibwa al-gharrawaini. Lwaki gayitibwa umariyataini? Olw'ensonga nti Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu kennyini gatandika ku mulembe gwe, era ye yalamula, kwali kulamula kwe ku mulembe ogwo. Ate ne gayitibwa gharrawaini, ne gayitibwa mas'ala aga gharrawaini, erinnya lya gharrawaini listishharihima kalkawkabi al-agharri, olw'okuba nti gayatiikirira nnyo ku mulembe ogwo ne gabanga emmunyenye. Waliwo emmunyenye bayita al-agharr esingo eyaka ennyo mu mbeera efaananako buti ayi al-mudhi eyaka ennyo,
wabilgharibataini era gayitibwa masala ghariba kitegeeza ekigambo ekiri mu luzungu kiyinza okutegeeza stranger naye ate kisobola okutegeeza ekintu ekyenjawulo ekibadde kimanyikiddwa ekipya eri abantu ligharabatiha baina almasaili alfaraid olw'ensonga nti gaali tegamanyikiddwa mu ngabanya yonna ey'obusika nga gaali mapya ayi adami nadhiri gaali tegalabibwangako wabilgharimataini era gayitibwa masala gharimataini erimu ku mannya ga masala ago oba engabanya eyo lianna kulla min azawjaini kalgharimi sahibi ldaini so olwokuba nti buli omu ku bafumbo ababiri oyo maama kullu min azawjaini omu ku bafumbo ababiri abo omwami n'omukyala buli omu abanga abanja munne nti omwami bwafa omukyala yaba alina okufuna omusajja bwafa so omukyala bwafa omusajja yaba alina okufuna bwe kityo wal abawaini kanu warathatun bi akhdhani ate n'abakadde ababiri bennyini ne babeera nga be bamu ku basika abalina okuba nga bayingira mu masala egyo ma afdalu bisahabi mirathihima so wabil umariyataini ekyo twakirabye olw'ensonga nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ku mulembe gwe amasala ago kwe gatandikira n'olwekyo ago ojja gasanga mayitirivu nnyo n'olwekyo waqad qada Umar bin al-Khattab bidhalika ijtihadan minhu li amrayni Umar ibn al-Khattab amasala ago yagalamula ku mulembe gwe oba engabanya eyo yagiramula ku mulembe gwe olw'ensonga bbiri ensonga esooka anna allaha ta'ala qala allah subhanahu wa ta'ala yagera mu qur'ani fa in lam yakun lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluth allah yalagira n'agamba nti omufu bw'aba afudde nga talinaawo baana maama we ne taata we nga bebagenda okumusikira olwo nno maama mumuwe kimu kyakusatu walwajhu min al aya ekyali kigenderwa mu aya eyo anna kulla dhi dhakarin wa untha yaakhudhani almaala athlathan nti omwami n'omukyala bwe babeera nga bazze bombiri balina okufuna emaali eyo agambe athlathan kimu kyakusatu nga bayita mu kimu ekyokusatu yajibu an yaakhudha albaaqi ba'da fardi azawjaini kadhalika naye ate nga ekiba oluvannyuma lw'okuggyako omugabo gw'oli omu ku bafumbo ababiri eitha omukyala nga yafiiriddwa bba oba ng'omwami yafiiriddwa mukyala we ng'omugabo we gulina kusooka kuggyibwamu ne tulyoka tutunuulira aba basigadde wayuj'alu albaaqi kulluhu jamia almirathi binisbati lil abawaini buli kyonna ekiba kisigaddewo nekiba nga kirina kugabizibwa oba kugabanyizibwa eri maama ne taata ab'omufu fataakhudhu al ummu thuluth olwo nno maama n'alyoka afuna ekimu ekyokusatu wa yaakhudhu al abu thuluthayhi ate taata n'aba ng'afuna ebibiri ebyokusatu ebiba bisigadde kyekyo kikyali kitegeeza nti wasigalawo ssatu ezo tuba tugijjako ekimu ekyokusatu yebeeremu oluthuluth waba wasigaddewo bibiri byakusatu bye taata wala hadha faqad ja'ala Allahu tabaraka huwa ta'ala laha nisfu ma ja'ala lil ab kyobola nti Allah subhanahu wa ta'ala omukyala n'aba nga yamuwa nisfa ma yuj'alu lil madha lil abi maama n'aba nga Allah yamuwa omugabo ogw'ekitundu kwogwo ogulina okuweebwa taata kyetugambye nti taata alina kufuna bbiri maama n'afuna ekitundu ky'ebbiri ebeeremu kyekitegeeza ebyo nno nyabbisanga mu kitabo ekiyitibwa tafsiru alquran alazim bakinnyonnyola mujallada ogwokubiri ekya ibn kathir safha 227 ne ashalu lmadariki mujallada ogwokubiri safha ya 343 ne 344 paka 344 arrahbiyatu ma'a sharhiha ekyo nakyo kitabo gyakisanga babinnyonnyola mu safha ya 362 irshadu alfaridu nakyo kitabo kibinnyonnyola safha ya 65 almughni ne ibn qudama mujallada ogw'omwenda safha eya 23 al-adhbu al-fa'id nakyo mujallada ogusooka safha ya 55 babinnyonnyola oyagala okugaziwa osobola okugendako ensonga ey'okubiri lwaki Umar radiyallahu anhu yalamula ennamula eyo ku mulembe gwe agamba nti al-amru thani min qawaid al-mirath ghaliban ensonga endala mu mateeka g'obusika ebiseera ebisinga obungi annahu idha ijtamaa dhakarun wa untha omwami n'omukyala bwe babeera nga basangiddwa nga bonna we bali mu masala ge gamu
nagamba nti fi darajatin wahida ng'atebenkanakana mu ddaala, tugeze ng'omwana omuwala n'omwana omulenzi ab'omufu bali mu ddaala lyerimu kye bategeeza, oba owooluganda omuwala n'owooluganda omulenzi era nabo mu ddaala lyerimu, maama ne taata bali mu ddaala lyerimu lya buzadde. N'agamba nti min qawaidi almirath, mu mateeka g'obusika gagamba nti fa innahu yakunu lidhakari dhifa mali luntha, nti omulenzi aba alina okukubisa ku ekyo omuwala kyalina okufuna. Falaw utiyat al umma huna athuluth, singa maama ku masala ago ag'abafumba babiri oba ku ngabanya y'abafumba erimu abamufumba babiri, maama aweebwa ekimu ekyokumeka ekyokusatu eky'emmaali yo jamia almaali, lakanat laha dhifu nasiba al abi maa zawj, singa maama aweebwa ekimu ekyokusatu ky'emmaali y'omufu yonna, olwo maama aba agenda kusinga ku taata, aba agenda mukubisa. N'agamba nti wa qaribun min nasibi zawji, ate abeera kumpi nnyo ng'aba anaatera okutuuka ku mugabo gwani, ku mugabo gw'omugenzi, gw'abba w'omugenzi oba gw'omu ku bagenzi. N'olwekyo fanasaba an nutiyaha thulutha albaqi ba'da zawji au zawjati liyakuna nasibuha nisfa madha nisfa al-abi. So nekiba nga mu nkwatagana ennungi mu mbeera eyo ne tuba nga tulina kumuwa mugabo oguba gusigaddewo, ekimu ekyokusatu ekisigalawo, oluvannyuma asobole okubeera ng'afunye ekitundu ky'omugabo taata gw'alina okufuna. Olwo etteeka liba likoze eki? Liba lituukiridde. Ebyo babyogera mu kitabo albayan fi madhhabi shafii, kyaleetebwa mujalado ogw'omwenda saffa eyana mu emu, ne fawaidu shanshuriya saffa eyataano mu mukaaga nayo bakireeta al adhbu al faid saffa omujalado ogusooka ne saffa eyataano mu ttaano, era nakyo jakisangayo. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ ابن تيمية ayogera n'agamba nti anna qawla Umar radiyallahu anhu aswabun, yagamba nti ekigambo kya Umaru kye yakola ku mulambo ogwo kyekyali kisingira ddala obutuufu. لأن الله إنما أعطى الأمة الثلث إذا ورثه أبواه، nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa maama ekimu ekyokusatu singa maama ne taata baba bazze okusikira omufu. Yani fi qawlihi ta'ala, agamba Allah fa in lam yakun lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluth, omwami oba omufu bw'aba talina mwana yenna naye bakadde be maama ne taata ne baba nga bye bazze okuba nti bakola ki, basikira omufu oyo, fali ummihi thuluth, olwo maama alina kufuna kimu kyakusatu. Walbaaqi ba'da fardi azawjaini huwa mirathu al abawaini, naye jjukira nti ekyo bakifuna nga tumaze kuggyako omugabo gw'omu ku bafumba ababiri, eitha musajja oba omukyala omu ku bo abafudde, gwe tuba tusooka okuggyako omugabo gwe, ekiba kisigalidde ntulyoka tukigabanyaamu mu bakadde bano ababiri. N'olwekyo iqsimanihi kama iktasama al aslu, ne tubagabira ekyo nga bwe tugabye ku kibadde nga kikyali wamu. Kama law kana ala almayiti daynun, nga era bw'onaalaba mu mbeera y'omufu singa aba abadde alina ebbanja, aw wasiyatun oba ekisuubizo kyonna, fa innahuma yaqsimani ma baqiya athalathan, tugabanya ekiba kisigadde oluvannyuma lw'okuggyamu ebbanja, ekyo kiba kisigadde kye tuba tukola ki, kye tuba tugabanya. So ka tukitwala nti oluvannyuma lw'okuggyako omugabo gw'omu ku bafumba babiri, ekiba kisigadde kye tulina okugabanya, mwe tulina okuggya ekimu ekyokusatu. Ekyo abasinga obungi kisinga okukola ki, okubabuzaabuza mu mbeera efaanako bwetyo. Ojja kugaziwamuuko ng'otunudde mu kitabo ekibwa Majmu' al-Fatawa omujalado ogwa 31 saffa eya 334 paka ku 344 ne 340 paka ku 345 bakinnyonnyola ekigambo ekyo. N'olwekyo wa thuluthu al-baaqi fi al-haqiqa huwa as-sudusu fi al-mas'alati zawj. Bw'oba okeberedde ekigambo ekya thuluthu al-baaqi, ekimu ekyosatu kisigalawo, kyekimu eky'omukaaga. Bw'oba ogenze ng'ozzeeyo ng'ogabanyizza mu ngabanya ey'awamu nga toyawudde, kitegeeza ng'olina emicungwa 6. Emicungwa 6 ogwo n'oba nga maama oggyeko omucungwa gumu n'omugumuwa, oba omuwadde kimu kya 6. Bw'oba ogoberedde amasala ago nti maama bamuwa thuluthu al-baaqi, olw'okutuukiriza lye etteeka, maama abanga afunye ekimu eky'omukaaga singa tugabanyizza nga nebbawo omugenzi mwali,
warubu'u fi mas'alati zawja naye ate singa omukyala yaba akoze eki omusajja yaba afiiriddwa omukyala yaba afiiriddwa bba omukyala olwo agenda kufuna kimu kyakuna owulidde kati ate bwe gaba amasala ga mukyala olwo nga yagenda okufuna olwo maama aba afunye kimu kyakuna aba afunye kimu kyakuna olwo nga tugenda gabanya nga mulimu mukyala nga bbaawe ye yafiiriddwa bba nolwekyo fahuwa fi haqiqati min alfurudi as-sitta almuqaddaratu fi kitabillah ta'ala ebyo nno nga bw'ojuulya emigabo egyo mwegiri mu migabo Allah subhanahu wa ta'ala gyetuwa mu Qur'ani noga nti warajiun ilaiha era tugizzeeyo gye gidda thuluthul baaqi era mugabo guddayo eyo ne gino gye twogedde rubu wa sudus gyonna migabo Allah subhanahu wa ta'ala yaginyonyola mu Qur'an wa innama sammaahu as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhu thuluthul baaqi naye kyabayisa basahaba nti thuluthul baaqi kimu ekyokusatu ekiba kisigalidde muwafaqatu lil Qur'anil karimi ta'adduban ma'ahu lwakukwatagana na kukwasaganya enjogera ya Qur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala yabiralika eyogamba nti thuluthul baaqi bakita thuluthul baaqi butajjawo mugabo guli Allah gwe yayogera tifali ummihi thuluthu ne banga bamuwa thuluthul baaqi omugabo ne gusigala nga gune nga hakikatan bujja maaso bubanga oguzizaayo ng'ogabidde wamu abanga afunye ekimu ekyomukaaga naye olw'etteeka niba nga teribakkiriza kukimuwa nga taata yalina okuba nga akola ki nga adabulinga maama kyekyo nno bwekityo bikitegeera so ebijja bisanga mu kitabo kibwa arrahabiya maasharihiha safa eya 362 mughni al-muhtaj mujallad ogwokuna safa eya 25 fawaidu shanshuriya safa eya 55 ebyo nno byebimu ku bitabo byosobola okuba nga ate weeyongera okugazibwa okusingako wano tujjako wano olwaleero nsigadde amanya Omar Sulaiman Kasule saba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya era tugaziyirize ate atuwe n'obwangu obw'okussa mu nkola ebyo byonna bye tuba tuyize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.